Red Zone TV kwoli ennaku z'omwezi 27 mwezi gwa December omwaka 2023 bwe lwali bwe ruti ng'ennaku z'omwezi 27 December gwali mwaka gwa 2022 military police truck number H4DF 2382 2382 emmotoka eyo yali ya military yatomera Mubugenderevu n'esaanyaawo obulamu bwa Frank Ssenteza Kalibala eyali omu kuba security team eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero giweze emyaka 3 twali busegaawo ku nkulungo mu budde bwe bumu abantu abali ku team eya Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ewenja akalulu abali mu security abali mu mawulire abali mu nsonga ez'enjawulo ku team eba campaign team eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi zennyini ng'ez'olunaku lwaleero sawa zaali za misana obudde nga bukyali. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenze side z'e Masaka kubanga asaggula akalulu ate muganda affe amanyiddwa nga Kasirye Ashirafu Miracle abasajja ne bamukuba essasi ku mutwe ekyateeberezebwa okuba nti yali rubber bullet oba lyali ssasi nga lyolekedde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olw'okwagala kwa Katonda, olw'okusalawo kwa Katonda, olw'ekisa kya Katonda, essasi eryo ne litakola ekyo kyennyini kye baali balitumye okukola. Jjukira ebiseera ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yali atadde abasajja bano ku bunkenke ng'era bwe kiri olunaku olwaleero. Kati njagala okukutegeeza gwali ku Red Zone TV nti essasi eryo lyakwatamu muganda waffe Kasirye Ashirafu Miracle ne limukwata bubi ku mutwe bambi omusajja atunaagwa wansi n'aba ng'ate yeeraliikiriza abaaliwo ku budde obwo. Kasirye Ashirafu Miracle abasajja baasalawo ne bagamba campaign leka tuzisazeemu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakkiriza n'agamba zino campaign siyinza kugenda mu maaso nazo, siyinza kubanga te ntambula n'abantu mu mbeera bweti kubanga luno si lutalo, zino tubadde tulowooza nti campaigns. N'asalawo okukyusa ekkubo n'agamba tuvuge emmotoka nga bwe kisoboka, tuvuge endeege nga bwe kisoboka paka Kampala mu ddwaliro ery'e Lubaga tubeere nga tutuusaayo muganda waffe Kasirye Ashirafu Miracle abeere ng'afuna obujjanjabi. Njagala okutegeeza nti waayita eddakiika ntono nnyo abasajja baavuga emmotoka, abasajja baagezaako okudduka bagenda okutuuka ku roundabout e Busega. Ate emmotoka ya military eyo yennyini gye nkugambye neeba ng'ate yasaanyaawo obulamu bwa Frank Ssenteza Kalibala ku nkulungo ku luguudo oluva e Masaka ku nkulungo ey'e Busega. Frank omusango gwamuvunaanibwa kwali kubeera nti yali omu ku ttiimu egaadinga oba ttiimu eya security ey'ebyokwerinda eby'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssenteza Frank bw'atyo obulamu bwe ne busaanyizibwawo. Ennaku z'omwezi zaali ng'ezaaliro zennyini ennaku zaali 27 omwaka 2020 mwezi gwali gwa December nga twakava mu Krisimansi. Abajjukira obulungi nnyo ebiseera ebyo kati nno olunaku olwaleero lugiweze emyaka 3. Frank Ssenteza bw'atyo bwe yava mu bulamu bw'abantu oba bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Abasajja baamusaanyaawo n'ekimotoka kya military ennamba ngikusomedde olunaku ndukugambye leero giweze emyaka 3. Kati njagala okutegeeza okusinziira ku nsonda ezeesigika gwe munnayuganda wenna eyandyagadde okwegatta ku bannayuganda banno abakkiriza mu nkyukakyuka abakkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu okuteekawo embeera ey'okusabira Frank Ssenteza Kalibala abasajja ba military gwe baasaanyaawo. Njagala okutegeeza nti olunaku olw'enkya nfunye ku mawulire ge sinaba kubanga nkakasa naye nga nkimanyi si mafu. Omusajja amanyiddwa nga Frank Ssenteza omugenzi agenda kubanga omwoyo gwe gusabirwa olunaku olw'enkya. Wali mu maka g'abajjajja oba ku bijja by'abajjajja bwe bamuziika mu maka ga kitaawe ate we twakumira olumbe gwe wenna yandyagadde okubanga obeegattako ebisingawo byonna ojja kubanga obimanya kubanga leero ziri 27 enkya zigenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 28 era lwe lunaku lwe yaziikibwa bwe mba seerabidde. Red Zone TV kwoli munzikirize ate mbeere nga mbatuusako updates nga zino mu ngeri yonna esoboka nga bwe nabategeezezza nti ebyuma byaffe tetuli mu mbeera nkozi nnungi nnyo, tetuli mu mbeera nga gye tubadde tukoleramu, naye waakiri tulina okutetenkanya embeera yonna esoboka okulaba nga tukutuusaako amawulire oba updates zonna ebyo byonna bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kati mwabadde batumiisinga nja kusooka mbeetondere tufunyeemu embeera etali ya bulijjo, naye njagala kubategeeza nti tugenda kubanga tukitereeza tubeere nga tukutegeeza nga updates amawulire
gonna agava mu ggwanga Uganda. Ennaku z'omwezi Gugambye zaali 27 ng'olunaku olwaleero gwali mwezi gwa Desemba gwali mwaka gwa 2022 nga tugenda mu kalulu akawangulwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda gwe baasiima ne bamulonda okubeera pulezidenti waabwe ate omusajja ne yeewaŋŋamya ku buyinza oba entebe ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga bw'atyo yagimaamira yagibuutikira yagiwamba naye nga bannayuganda bonna abasinga obungi ebitundu ebisinga obunene byali bimaze okusalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mukulembeze waffe gwe pulezidenti waffe gwe twalonda kakati nno ebimu ku ebyo ebyatambulira mu kampeyini za Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe mwali n'ekyo ekyaliwo Frank Ssenteza lwe yatomerwa emmotoka ya military patrol Busega ku Nkulungo bw'atyo n'abanga bambi yava mu bulamu bw'ensi eno. Kakati ebifaananyi ebyo ebimu by'olaba nkuteerawo bye by'abaana bamulekwa ab'eŋŋanda abantu abaviirwako abantu baabwe abamu nga battibwa abamu nga baabuzibwawo abamu nga bakyali mu makomera ne wetwogera olunaku olwaleero naye ng'ate abalala battibwa nga olaba Frank Ssenteza naye ng'omusango guli gumu kuwagira buwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu kuwagira buwagizi nkyukakyuka kwagala bwagazi change mu ggwanga Uganda yaleetawo embeera y'abaana abo okulaba nga kati bali mu mbeera etategeerekeka toyinza bayita bamulekwa ate toyinza gamba nti si bamulekwa kubanga teri amanyi bazadde b'abaana bano abasinga obungi wa gye bali teri amanyi oba bali mu makomera bali mu buwambe teri amanyi oba bakyali balamu oba bafu katoyinza kumanya ki kyoyinza bayita nawe oyinza okunnyambako tubayite bamulekwa tubayite batya kakati Frank Ssenteza mujjukire yali yalekayokko akaana oba obwana nange nja kubategeeza bwe naaba nga nfunye information entuufu manyi ebintu ebbanga liyiseewo nga tetujjukira bulungi bintu bino abamu bakyali mu busibe nga Olivia Lutaaya abantu abamu bakyali mu busibe nga Bakanatta ba Machete Yasiini n'abantu abalala era gye buvuddeko nakuleetera eggulire wano abaana oba abamu ku bannamawulire babuuza Yoweri Kaguta Museveni ekibuuzo nti Olivia Lutaaya lwaki akyali mu kkomera kati njagala okutegeeza omusajja bye yaddamu nabikuwa nabyo wano ku Red Zone TV tuzze tukuwa amawulire gonna nga bwe gabadde gatambula so kati nja kwongera okusaba gwe nga tonaba kubanga osubscribinga kikole kiri wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno eya Red Zone TV kwata ku kade aka notification obeere ng'obeera omu ku abo abanaasookanga okumanya Red Zone TV bw'enaaba erina ensonga yonna gy'etaddeyo oba updates zonna zeetaddeyo abatuyambako mu nsonga ya data ne mu nsonga ez'okuba nga tuli kavalinga ebyuma byaffe tuddemu tubaweereza ate live tube nga tukuba live nga bwe tubadde tukikola ambeebaza mwebale omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo kubanga kati njagala obbategeeza nti tusenvula era essaawa yonna tugenda kukola ekisoboka n'abantu abalala nga batuyambyeko okulaba nga tuzzaawo ebyuma eby'omutawaana ennyo tubeere nga tubaweereza mu ngeri y'emu munzikirize mbajjukize ku nsonga ya Uganda 1 omukutu gwaffe ogwo ogumanyiddwa nga Uganda 1 bw'oba tonaba kubanga ogusubscribingako gendayo oteekemu Uganda 1 osubscribinge ku channel eyo era kola ekintu kyekimu kwata ku kade aka notification obeere nga naawe obeera omu ku abo banaasookanga okumanya updates ate eziyitira side eyo eya Uganda 1 naye nga kyonna kyekiri tukuweereza amawulire mu kye bayita oba umbrella yaffe gye twatuma Red Zone Media Group tukuwa amawulire gonna ag'ekika kyonna kasita gaba nga gakwata ku nkyukakyuka gakwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gakwata ku kibiina ekya National Unity Platform ate n'ensonga zonna ezikwata ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda mwebale kubanga mukyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.